Eto bimbuzi nyinza okutambula n'engenda. Anti kati olimu. Badola za Museveni milioni 4 eza dola. Wenjaga. Bobi Wine Luciferi naka konfira ke. Wenjagala. Kenya njagala bammedagala mufireyo. Nedda bafireyo. Fe tusokole bajja bemigo. This is not Mirundi. Nimwe tibabasekerera. Myoko nango tumina na dwali oliriawo. That's the vote of butcher man. Ndikasaba kuteeka mu bantu abo wansi. Wano Catherine kusasira. Kulowooza ngabo. Duka tobegatta nedda duka budu. Kimbia. Hotel advisor. Wachiro kanti nze chifu toilet officer mu State House. Obo advisor waffe bwafa. Sinda na kukyogera. Sema kula bamuguliyako n'eggaali ng'alyanguli advisor wa Museveni bali eyo mu byalo enfuusa z'abalumada bambala lugabire ng'advisor bali ng'ebikumi 200 yaddukira mu Gomesi Besigye tayogera mu bantu kyagaana okuggwa kiringa kyapa mu nnyuma ekyalemera munnaffe egundi ekyapa mu nnyuma nga kiri mu nnyuma kyalemera mu nnyuma eya Mayiga era nze omuntu ajjana nga ngutwalibwa Museveni ngenyinza okubba engumi kati amanyone nga kujjamu manya kule bajiba investing mu ddogo balizegere bwerikola ko 13 tonyeza 3 radio 4 ensunsuzi ne 10 ka tonyeza musambu radio 7 eirakari abajukuru bomukama kabalega nze Adam Kungu mwebale nnyo abatugoberera yonna gye musinzira ne bateka wa kumaka ngati muli esabuli nansana woni wazana awuliri wazana woli emisambu ejamaani kagezi ne bakoncludinga ndi ebyuma Museveni yabino oba muhozi ono Museveni yamuwa okuvuma abantu kakati ate olumu president yabayina gyalaga ne bamulaba nga ajja CD ateeka ku modern machine baga nti oli yamuwa ne banoonya channel yonna ne babula ne baga nti do you know omuntu handlinga CD okutuuka wa Museveni masibe gono omukyala eyali gundi State House controller nakyo kubanga masavu money twali mu Uganda birina bintu natabitunda ebi nebibabula kakati mwenda nakomawo nabaga nti ebyuma gyebiri ekyo ekyuma kyabalasi kyetolera ku satellite esawa 24 neka dulakyo bali kogenda mu ebyo nga gwokimanyi lwaki no babuulira nti nina ekyuma sikirina kubuulira kiri kimu kigula milioni za dola 16 kati ekyo kiba kyange bwe kiba gyekiri ezo tozirine kiba munene nga ibasi kiba kya munene nga ibasi kiba tikiyali kyange Putin yamanyi gwe ng'omuntu okisobola kigula kuwezo sente nyingi milioni za dola 16 era mwenda yabaganda Museveni tasobola kigula ezo sente nyingi mpitirivu taziteekamu so kati kiki ekituufu kyo kati kimbabuuza kakati jo nalaba musajja mu nyumba munitalinga nalaba omusajja ku Serena bumulaba ku Serena kuba ebifaananyi byabwe mwebiri ku Serena ngeno mulaba nga yina abasajja bambadde pikipiki bameka basatu ne batuuka ekajjansi ku poliisi ne bakyama ne bajja bambulirako bayina ennyumba mwe bayingira nenkubira balayi bange nti gundi zendabye nga gundi yazisiibula bayinza okuba nga baagala kuttanze nenkubira nowekajjansi nemugaa nti abasajja bali ku pikipiki abasatu obalabye nti babadde wano bagenzi naye musajja yanyonyola nagamba they were my brothers who are going to join the police force bagendera ku boda bazirekebwa kati yesterday nagenza okulaba emmotoka anti mulimu milioni z'abantu ezi abasokola ekibi mu mazabodi emmotoka mweziri mulimu emmotoka nalabye bagende nti katwekweke ne bakozesa WhatsApp message namugaa nti yangu naye ng'essimu togireese don't bring your phone kale nagenza okulaba ng'emmotoka eva emunyonyo ejja neyingira mu nnyumba naye bye baateeseriza byabadde tebikwatako byabadde nebikwatako siraitire bamensoninga ebintu byabwe naye nze mbabuulira let me tell you bakuga they have a wide market era ebyo tewali business ndala yonna eyo gibajjako mujja kubeera ng'omwana alemera ku bbeere ne bamusiika kamule muyina okufiira mu omuntu they cannot abandon it abasajja bakuga nti every week ngo osokola ofuna $2 million per week
Onago wa America bade $200 million annually. That's a lot of money. Ekirigezo unatta wama. Yes, you have a wide market. Why? Other countries are not stupid to sell their own people. Gwechogamba nti abachuba naba byagala ebuyindi ruddawa emitima gyawano gye gikole walala bali tebakisobola teri even Idi Amin never killed Ugandans for export. These are worse than Idi Amin. Who are these when you said and nobody can intervene? Compensation. Jibanyenonedde ebintu byange billion 3 obomuteego kuba kube golozo emando kyebakolo ekita kyakuzanya bayina emirembe waliwo ensonga mwolugala ayina emirembe baliwa tewali where are they ate gwe kimanyi njagala kutegeera baliwa gwe omanyedde ogonti erikola ly'amaanyi manya okole bajje bayinvestinge mu ddogo balitegeere bwe likola eddogo likola nga bweriri eddogo likola nga gwe victim likola Never abalala balimba tebayina sikuloka ku byalo ku defense gwe omusajja agowa emmeri zaatuuka ku lubalama lwa America ne bazikomawo ne zikomawo Kenya negaano bigula batudde ne bayanana emwanyi ebyagowa anti nenyini byalyogo nayagala okunzisa obwavu era bwaleeta sente zange nze nyinza okumukolera akantu katono nnyo America n'ebikkiriza ngende buli w'eggwanga Bulaaya mu America abakuyambako okufuna visa ticket ebyokulya byogenda okusula n'ewalala abali wano kansanga ku UK Mall abakubira ku 07889 63 389 07893 mukwatagane nabo noonya ku Supreme Flour ngano ate bayina ne Supreme Maize Flour obulamu bukunyumire engano eno erimu ebirungo byewetaaga egonda tekozesa buto mungi ekolebwa ba Mandela Millers ngeno kampani ya Mandela Group bagezeeko leeta ojja kubeera nga wejjusa ndogo gwe yaliko Radio 4 olunaku olwanca ne media consultant Joseph Tamale Mirundi nga kiwulidde nti they get from hospitals and bamala kutta era kyalwanyisa emulaga eggwanika oyo omusajja lyakulira mulogo yajjamu abali balikolamu bamutwala emisinde lwaki baba declaring dead 30 minutes before the actual death ebintu babikukuulamu owulira yes ne bakutwala ne babijjamu babaze nti mu Uganda especially Kampala mubeera mu bodaboda accidents 2007 wakati bwe bakola eyetisa abasatu gwe batomera balina mwezi awo kasita olikkiriza n'ogenda mu ddwaliro you are dead omumuddire omuntu afunye accident ng'akyalaba nga bubwo nogaa nti omuteeka kabangali ya poliisi buli atuusa omuntu ebimwa $1,000 ng'akyali mulamu bamusokoole. This is a serious matter. Era lwa muzungu yangu ku embassy yanga nti you man, have you seen anybody asking you? Because me I follow them, I follow your programs. What we are yakubuza oba musecurity oba tewali nobody. Nabaga nti nza muvire observant man lwaki omukyalo oyo ngeza Harris bweli bali nga sinnamukuba kumenyengeza office and badde zaali nyingi zaali fake. They were fake diseases nga babira mu Harris babira mu prime minister's office kati nabanja okuvala ya disaster kyaziwulira butuuda luddawa sikyabiwulira nnyo. She goes there herself nabyerabirako monitor eyombi nnyo mu kulimba gye bakozesa kyobola beweddewo kale notunulya ekintu ekirala nti amawulire radio yatandika 1923 radio musajja bali bamuyita Makoni yali mu Italy nakola waya ng'ayogera n'oli n'awulira at a distance nakitwaliwo kabaka as it was demanded buli azuula ekintu agenda n'akyanjolewa kabaka wa Italy namuga sikirabyemu okujja kukiringa mwana kuzannyisa. Makoni went to Britain
nachi demonstrating abangereza ne bamugamba nti wayi kiyinza okutuyamba ku communicating ne mmeri zaffe Makoni n'alaga mu America ne bakiraba mu radio bakikola mu radio 1923 kati bali abasajja radio we yaja had an adverse impact mu mpapula z'amawulire ne baziwera okuzisoma bana aba editors bennyini kati wano tebatunda amawulire kyova monitor bwetyo mukabukedde teyina birango why ebintu by'obuulira abantu social media byabaddeko dda you are reading as if you are reading a notice story okujjako ngo ogipayiringa bupayirinza ogikole ki ogitereke nolaba ekintu ekyokusa I'm talking about you agenda setting the role of the media would do. You are talking about Cecilia Ogwaro. Mugenzi. The issue is not Cecilia Ogwaro to die, had to die. What is the issue? The issue is you are making a Uganda cemetery. Everybody dies abroad. Uganda is a cemetery. They come here to bury you. Uganda? And yet a feel it will go Muburia in Amun substance. Bonda bafira bwe. No cemetery, right for a cemetery. Cemetery chechi mu Uganda. Limbo. Uganda limbo. Uganda limbo. Limbo yenyini. Tuli mulimbo. Andika nkubulira. Bafire eri. Ne babaleta mulimbo Uganda. Mulimbo kuzikibwa kubijja. Government yo yetu tusiza wa. Yangi nani? Edwali lyokumukaga ani yalibba. Ani yalibba? Bo era bamanyi. Kijana. Anamwanganga napawa. Mukoneko anamwanganga napawa. Munyeko anamwanganga napawa. Muvumeko. Oyo joku tete zabuli kimula bo mubbi wadduka. Gwe yawana mwami Museveni banga. Nebabizanyiramu akuze. Emyaka 38. General akuze. Tetuyina ddwaliro lisobola kujjanja abantu ne bawona balina genda bweru ne badda nze nalina ye Italy Uganda limbo nayogera n'omukyalo oyo yatukyaliza newe ku ddina oyo omukyalo n'amugamba nti njagala nkukolere eddwaliro Pineti oyo era namunyinya namugamba nti amalwaliro g'omu Africa engeri lwaki tegamalawo ndwadde abayingira mu ddwaliro n'abafuluma bakozesa omulyango ogwo mwenna endwadde gye bakujjanjabye atoddayo nayo. Nokisiga omulala ayingira. Naga nti modern hospital abafuluma tebakwatagana bayingira mu ddwaliro. The woman bali bakaba. Kati eddwaliro liriwa because bana babiri omuli kisunda mutwe bali tebayinza ddikiriza nga balina okuttira abantu ebyo. Waliwo abaana babiri. Abasajja abalemedde muwogani bali babiri. Ogali waliwo kisunda mutwe. Waliwo kisunda mutwe. Oyo nga tubona bawo omusajja muzira banyondo mutwe ne yakalamba tayinza biva. No, you can't say that. Tayinza biva akoze nkubuuza. No, you can't say that. Ate baavu bayitirivu omanya America. So government then buvunanza obwa government njeremereddwa ekizibu kyayo yati kyayo ki tetulina ddwaliro lisobola kujjanjaba nabo bennyini gye baddukira bwe wajja eddwaliro ly'erubowa mu nsi muno obujinga nga buli mu nsi muno nabo bennyini tebalina kafo kaabwe badikiteeta bonna babeera n'akaabwe twasigaza limbo Uganda limbo. They come here for burial. Our important people come here for burial. Era nze njagala nnyo singa babafumitira y'ebiyiso ne bafiirayo. Mami Tamale. Yes. Sobola kwagaliza abantu kufa. Bannayuganda banno. You know how much money we spend on Olanya? Eyali speaker. Kati how much money ze basasula eri nga mulimu n'obubbi. Bafiireyo singa bakuba ebiyiso. Oyagala bajje bakole wano. Abakungu singa abazungu babakuba ebiyiso ne bafiireyo buli agenzeyo ne abanene mu government abaddukira ebweru babatireyo. Babakuba ebiyiso ebitirawo. Bafe. Yes. Njagala okubuulira nti kakati olaba ebintu byotegezaamu kofini teyeegezebwamu tewali nze mmanyi empale zenyambala 42 wansi mu kiwata 33 naye simanyi kofini yange gyembeeramu tekyemanyizibwa but health all of us will follow sick mulinga omusajja ayina ennyumba n'abaana nga talina toilet ye agendewa Musiko. You must have plans. So we are bitter. No, you're bitter, but you shouldn't insult people. Irana bagamba. Uganda cemetery. Yes. Nabagamba. Uganda is a cemetery. Oh my God. Think about this.
gwe muwabuzi wa president lwaki tomuwabula vikakumpayiriza wali walabe waadvisor wa president ataweza na dola 3 nongo nkinonga kana akana kabaka nti mukyala wa muno omukulu yono eto bimbuzi nyinza n'okutambula n'engenda anti kati olimu abawabuzi ba president nyinza okuluzinga ttipa walionda byenga basuubirwa kuwabula president nga bamulabadde bamulage nti sebo Uganda yayonoonekadde yafuuka limbo ekyo American Association bwe byagenda okulaba president byamusabako ekisinka ebinnyo Dr. Ledo yes parliament yafukamira nagasabo tukuongeza parliament muli you are tuchita state capture kitega ba mafia gwanga lyonna bali wamba nga twali ayogera gwe balaba kati bujingo bambadde mu kimutaddeko state capture we are in state capture media baji wamba Museveni tali mu control nga president aba minister tebali mu control abaka ba parliament ne parliament baba twalayo judiciary nayo abaka ba parliament baba twalayo baba dola za Museveni milioni 4 eza dola kuleta masanyazi ne bazitemu abantu ba mu parliament. This is why I tell you nti site badembi nga temuli ngebinya mu ebiri Bobi Wine yali aplantize mu kubitoka wenjagala tujje ne Bobi Wine lumuvuza byababya bali mugondi abadde bamuwa sente Bobi Wine avaddeyo kusimba ebitooke mbona n'abamaje kibalimite kikyadda yo wenjagala Bobi Wine oyo Bobi Wine Luciferi nako kofira ke wenjagala tujje let me finish wado likusasiyo gwa ndi nkugamba sesiyo gwa omufuna muki. One, you don't have any serious hospital. At least mufuna kwa akamwe ne mukwekolera ntibayina Minister of Health. That's one. Two, mudukira Kenya njagala bameddagala mufiireyo nedda bafiireyo Kenya ne banakola ewaabwe bwe bagenda baba eddagala oba bafa bafe. Do you know why we get Mpuma satellite as satellite? Layini yesimu yali eji mu East Africa. Manyi nawe oyogera bino mwami Tamale. Yes, nawe oyogera bino. Layini yesimu. God forbid. Nawe encho ojja kulwala. God forbid. Nsasula zange. Ojja gende bweru. Nsasula. Walala bekoma commenting ansabyeyo sente. Oli okirabyeko. Walala bekoma commenting abampadde sente. Nze basaba abaagala nfe. They want me dead. Ate mbasabiraji. N'okwogera nti ndi mulwadde basanyuka. Chebagala. Fe tusokole bajaba bemigo. This is not Mirundi. Since you are declaring war on society. Bagendo wali wajoge oba Museveni abita byakozanye. Okusokola abantu to spark of a revolution. Fene tukwatirwa wamu. Kakate inkugamba nti mu mawulika mutibiri discuss. So that is not coming out clearly. Do you see the Russians? And the Chinese going to America for treatment? I don't. Yes. Why us? At least mufuna kaka wano lukwago yarwala COVID bamuteka mu kalumu Nairobi nga oxygen regulate nga yeka. Yes. Nimwe tibabasekerera. Myoko nango tumina na dwaliro liriawo. That's the vote of no confidence. Eri mukama omwami Museveni. No. Yes. But what some people feel batugamba government teyina kyegaba. It yields to pressure. No, parliament after 40 years. Mafia after 40 years. Otubanga tetulina na dwaliro. Kenya erimu bweri. Nti fena tugenda mu Aga Khan kumulirwane Kenya. Uganda emyaka 4 nga mwami Museveni ali in charge. Tetulina dwaliro. Ate omanye ekikuba ensonyi. Badokita baliyo baawano. You can imagine. I tell you. Waliwo omukazi ali Gende. Ali Mengo yewa maaso wano munna yabasinga akolere Kenya nawa wantayina equipment waliwo bagende Kenya ne babagamba we are waiting a specialist from Uganda. Ali Mengo ne tayana yetu amumanyi mukazi media consultant Joseph Tamale Mirundi njagala genda ku nsonga ya Bobi Wine ngoba ndoyogerako singa okwata sente ze bakozesezza zizimba eddwaliro zabakozesezza okukola ki kubyokuziika Cecilia zizimba eddwaliro asajja benaremu nze kyenyamba nina oliwa NRM bwe toli wa NRM nze nali mwogezi wa Museveni nsibirangako dipicha ekibiina kye ate yero ekadi gye yero right kala ya kibiina kyo ati binkwatako kereziya kala yayo ya yero era nkubuulire
In 1969 obote bweyawera ebibiina by'obufuzi beni Kiwanuka yagamba omusajja nti yambala white ne green yoyite mu Masaka. The man was arrested during before court. Omulamuzi yalulinga tewali kibiina kinnannyini kala kubanga kati abazamba kugamba mu mugamba nti abali mujjana bambadde ki white ne green sanga bambadde ebyeru ne DP aba DP nedda mumanyi nti ku mulembe gwa UPC bafulumye bukadde 9 mu bonna abakyusa entebe za parliament zifuuke red. Yes. So sente bagenda kukoza mu kuziika byebakoze aze ku parliament bakomezaawo omulambo nebira zisobola zimbe eddwaliro era bagenda mukubira emizinga nagenda eyabayamba kubatuusa ku kabaka Mutebi n'abakubira n'obulango obwawangula akaluka 96 tebamukubira yadde essosa erimu yafiire mu kakirinika tubakubireko mu ngalo tubakubireko mu ngalo basajja balungi nnyo balungi kushe tukole tya umanyi baagala nnyo okusanyusa tubakubire mu ngalo tubakubire mu ngalo tutya kushe bayina omutima omulungi ennyo kushe ogaye bakola batya nagenda eyaliwawo omubiri gye bali ne kabaka bwe yajja mu Luweero bali mu Strone naye nga batya land mines kushe yafiira mu kiriniki nagenda wange mulinyangayo bamanyo ne babatirayo twagala bakuziike bayinza okunkolera mu ssente omukamu munyabonyeza na munyabonya bali kimwa abantu mujibu bamatafa ne kunyabo tebayinza walina contribution yakola kunyabo tebayinza kulinya emyaka 10 mbani na contribution ye nakola tebali ngobye nga mubbi wankoko tagara bya busibu 14 years ngo serving nga presidential press secretary tebayinza kulinya waffe amayinja zu wafu tebajogera ye sente milioni 10 tuziyina zibagabama tagala baje mukuziika tebasobola kulinya ne kunyabo tebasobola kulinya kubanga mumuloza nti abantu tebanyiga lukwati nagenda waliwo omuvuka bamuyita Kiggundu yakubanga president yabifaananyi bamuzise eyakulembedde delegation yekintu gwe bagobedde yali RDC yekikirire kwegamba abasajja bano Kiggundu yali photographer president bamuzise ngambwa ffe twasoma zinasoma byobufuzi tukita systems analysis look at their system is not ideological atali bwabwe gobawa batyangani balinga batakisi mwenyige mutu yingire abagalona ababa wakanyanga bebawa kwandaba mama mabiro ne lukwago bali boche ekibira ne lukyamuzi bakubye abayindi babase yaliwo mama mabira naye mwa Museveni tekiraga nti Museveni musasuzi ndali accommodative betikamya n'aleeta bwekibanga Katonda alamulanga Museveni ati mwanywa bwekibanga Katonda alamulanga Museveni abakoledde Katonda bagenda muliro tamutulire yes bwekibanga Katonda if God uses Museveni's mizan of rewarding people many of you are committed to God will go mu Jahannam. That's a huge statement. Yes muliro abamukoledde bagenda mu muliro bw'aba Katonda bw'ati asasulanga Museveni mwabakoledde Katonda mugenda mu muliro ino obusungu eri omukulembeze no reality ali no obusungu era nalabo yumvuka nga agamba but the man is complaining about his job mbona muze mansi kotuni ani kubitwalayo omulizo yansiga nokumprovoking provocative statement must be a dispute. Why should I be a dispute? The year could to set out can hammer you ben you know when NGS ben narinje SBH onko tugende no you ko bajoga abantu disa bwe bagandi muti mu emizinga genda kuvuga wa sesi yogwalo nenga sesi yogwalo yanese muogere nga babanonyakalo nga nagenda yakuba buwango babo baze bakimu yofira mu kliniki mwebale nnyo basebo muri baguzi nnyo musasula mwebale nnyo basebo bebaze tulire mwebale nnyo basebo bagezi nnyo basasula gwe bakusasulira muki mundagisikale nsi ekyambuza mu bagivunjisa oba mu ddolo ofuna mu ali ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi ne 107 Radio 7 era kali abayi gikuru bomukama kabalega nze Adam Kongo Museveni is the one to blame
when you have two wives and one conceives, another fails, unless the other one is also not yours, we see go over no. The institution is reserved. Look at the military, UPDF, the remaining institution. UPDF. Even when they go to war, did you see a supplement in Parliament against the Congo? Supplementary budget? Tebasaba. One, Uganda kola amasasi. Gafuluma. Sigate genjero ba Somalia obawa. The army is intact. Ne Museveni amanyi yali matidde mu birala. Ye yagateeka mu maje birala ne bifo. Amanya gasinga president agatadde nnyo mu kuze empisa n'okunyweza ejje. Ebyobulamu gambye mane ya ne andi buli omu ebyobulamu mye buli speciality jobeeramu nti if I become president I can have a leaning gonde ku mawulire background ye matalinga kinene nnyo ti mwe yali musomesa era abasomesa nga bafaako nnyo yali museka mwe president mwe yasomesa nga P6 SST. Abasomesa SST ne. Yes. Ne yakolanga nnyo gundi kubaki. Kubasomesa. Abafaako kubaba nena kujja bayitamu. Kakati ono maje. Amaje kakati. Ebyobulamu okuterera tumale okufuna dokita. Andi kankubulire. Nkugamba. Dokita Besigye omugwa n'omuteeka ku ttaka. Tosobola kubeera n'omukozi oyo. Wena ate Museveni kyatamanyi. When Museveni president somebody ba mafia mwe bayingira. Niko kiriko ngo n'ekiteeteeki kyakatuuka. I said younger girl running. Is it marathon or maintaining our drugs and protecting hospitals? Museveni kasaya kawana ko nekagejja bwekati. No. Accountability. Ekyo si kya Museveni. Kubanga Museveni is the CEO of this country. No. He's in charge. Then why did we provide for ministers and other bureaucrats? He supervises them. No. State capture. Nalaba Museveni bwende. Nagamba mukyala bali omuyita nannono. Permanent secretary wa Health. Egundi zange ziteeka ku government of Uganda. Okitegeera? Government of which? Of Uganda. Yagano zimakinga kubaba zibba ngona bene mbwa yakulirawa ebigambo ebyo tebiwoma for mass communication tukuvumira ddala mass communication is a Museveni nga yangambi nti making eddagala lyange ku mutwalo nziba ku 10 obba ne tobba nnyo nkituukiriza. Okay, waliwo omukazi muwangali bali mu public service yamubuuza, do you know the exact number of teachers we have? I don't know. Kubanga baga mu emitwalo 15. I don't know. Why don't you know this? I need 1.5 billion to compile an accurate bond. Number. List. What? So how much do you lose? Tebalika bwona bamawulire bakukumi nga abafere n'olaba nambozi basimpa abo bafere hired up mercenaries abamonitor. I cannot blame the president. Ugandan, the constitution provides. You're contradicting yourself. No. You cannot blame the president. At the same time, you're telling us, nti Israel aliseri mu majege, bino naleka. Yes. Nabi balekera biribe ebyali eby'amaanyi. Ye komanda wa amajege abadde ne bagamba nti basoma history ya Uganda. Problem zitandika mu ruling party batadongo ne zijja mu parliament the Mengo comes in and the military the last arbiter never bane bajja. So chakola mu majero kitachikola mu ministries. Ebyo bibalekera ebyangu. In many countries ezifugibwa abakazi, many are needed elsewhere. The first singer prime minister in India since 1947 abaddeko kati singi bali mu byantu by'amaanyi abasinga. Neto soga nti byobulamu bintu bitonotono mu mitamali. Botugenti buli omwayi n'okulwala. Bwati akonka balekedde. In 38 years. Mu politics. Bwanga abantu bakyafa bwe bati. Tetuna kalwaliro okusobola kuddukiramu. Batugamba nti tuyina kituyita social ministries. Social ministries nga health education. Nebe bikwata ku baana nakye n'abantu.
zibeeramu bakazi. Even a troubled country nga kati ffe bwe tuli isolated, you need a female foreign minister. Tewetaga odongo. Ate kwe tubalaba Kagame bwe yafuna problem musikangabo. Bwe bafuna problem ze Kenya, Amina. Omukazi ali persuasive. Kati omusikangabo yabagamba nga they are exterminating the Hutus. A woman, can I allow people to kill? I'm a mother. I'm a mother, please. Yeah. Yes. Kati mwe. Amaje gaze mu Kampala Bobi Wine alekana. Bamulinye Lucifer bamulinye mu nsali ka Lucifer. No. Lucifer. Bobi Wine Lucifer. No, nalabye mwami Kyagulanyi Center. Nendaba Dr. Kizza Besigye nga bakulembeddemu okulaga obutali bumativu muganya empompo bali bakola ki empompo goma Besigye birisuma empompo goma muhoza tukubidde ababbi abadde mu Kampala eziri mu Kampala zaze muggulu naga mubeko ne kyemukola olabisa government sikulabisa uyo akumba uyo mulabe ayorekede Kampala laba kasejje bakaduka n'olubaleka n'abana mukazi omunene adduka laba baduka ki laba kayingidde owino kabateka baba aba laba baboda biko tuli misindi akasejje kanatuuka kan anamwanganga anafawo mukwateko anamwanganga afawo uyo mukibuga uyo laba kwakubwabukira mudisa n'amatamagi tomulaba kwagadduka Yo Bobi Wine alimu abo abafere. No, Bobi Wine mufere nyini. Mukulembeze wa kibina. Bobi Wine has told us. Mukulembeze wa kibina. Did he demonstrate before? Bano bamugamba mbuwe kalakasa amajeka gedde here to stay. Mukoza abanyigiriza nnyo obubbi. Betika me yale mwadde mulambo kuli awo. Bazze n'ebitooke. Ebasimba buli wala bokinya. The issue is tebabaddeewo. No, but they're doing something. Kyekubuuza. Babadde Tamale tawunikira bano abalinyemu Bobi Wine bene bamuteeka wali so toyagala bogere kubinya oli musajja musiramu babaddewo yes but they're speaking now are you blaming them for talking now mukozi n'abalinyemu laba kasajja bwe katemalaba kako akabadde kakuba ababoda kayingira obwino baneba ababoda bakacapa empika labe bakadduka labona omukazi omunene adduka bannange ekibuga kitabuse balukwago n'amatamage abukira mu dirisa amaje kayingidde Kampala negakola ki buli bajja kola no because singa badde bakoze ebinya tebyandi baddewo bano bibali mu kulagisa let me tell you because that's why we disagree Mr. Tamale nze soyinza kunimba bya busi no let me tell you genda olabe wonna we baasema mu Kampala olabe ka kolas akaliko kaleya kaleya okalabi mu kifo kya leeyi esatu kubanga tulina okumanya nze ebyo byonna ne bisoma wadde siri engineer there are things I've taught myself and experience ebitabo mbigula one tulina kye tuyita construction ne resurfacing byanjawulo mu byonna mbiyita kukola nguudo tulina amayinja n'ekinyama kati ng'ewaffe oluguudo lw'ekyotera amini yali alukoledde mayinja nga lwamaanyi nnyo nga bakuba tanka za amini carriers ne zitandika okuligitako nga lugumu but the problem of amayinja amanene once it develops a pothole erya wonna kati ne bayiye ekinyama ng'ekiri mu Kampala ekinyama kirina thickness yakyo bali mu kifo ekyaleeye genda wonna kakati bwesanga the military was assigned military tekolanga mune lukwago takyalyo oba nenyaki lukwago munenyaki lukwago takyalyo takyali abadda abamu Bobi Wine omunenyaki kuvaayo ekikwasa Bobi Wine yes this is not a new phenomenon the Kampala State Council has been like this he never demonstrated once it given to the army comes up Lucifer n'akakofiira ke nze abo Bobi Wine n'abasoma mbamanyi gwe oli musajja musiramu ne balangirira nti Swahili yatembezo ga ntufudde bannange ojirya ne balangirira nti Swahili lwaki omusiramu ate Swahili akutembizi sifaayo kuba sijirya lwaki bawa muhoozi amajere gajja bano katuleka nira ng'endegeya
Muhozi bamuwadde gundi. Amagye gatutte Kampala bulijjo nga tebireekaana. Then gakole. So why should they be concerned? I thought they would say, okay, let us come in, fix all the potholes as ziriwo. Bayo ka BESIGYE. No. Siramu atya soyini. Don't make allegations there. Omusajja omusiraamu atya soyini yakutte embizi. Kigerageranye n'ekyo tulabe. Agirya. Oba muhozaze ababiri babajjako sente balwaniye ekibano ate omanyi bano abaana bajinga. This is why tebayinza kukuva kutta bantu za organize sente muhoza zirinyemu zonna because what they don't know nti for me I used to tell you nti Bobi Wine is going to be a difficult man in 2017. Bobi Wine is an advantage. Why? Once you harass somebody negalaze ne muzigala nemulya n'abayimbi ne mubajjayo abantu bategeera nti oyo yalimu omulamu kuba BESIGYE temubimukola. A serious person must paralyze undermine your resources. Kyobala bw'omukanya eddako n'alyokanyako n'alyuka eddagala n'alyeko abagagga bunnanfe nfa kumakya ofa lwaggulu mulyoke mutegeere emandu abezikola obujozi bwammwe. Anti nkubuulidde kyekuulya kye kimu. It's what I'm telling you. Nti enemy will cut off the supply lines. Bweba gwanga lisoka kuwamba bisawe bya nnyonyi. Air Force tekola. Yes. Tumanyi strategy. Ndikati Bobi muhozi sente z'ababbi azikubye n'azimalawo. Timing yabo y'okwekalakasa yabadde nga tulina abakulembeze bamawanga amalala. Mbwa. Nga bali wano. Naam. Bali kwekasizza kye olukungana ne lutajja. Katikkiro ono mubbi mwana ono mubbi mbadde mwagalira bwerere mufere fere yenyini Bobi Wine Luciferi abadde omwagalira bwerere wali omwagaddeko Bobi Wine watuga yakubira esimu n'omuvaamu yalowooza nnyo nti ngenda n'osala eddiiro n'ogende wajja what I want to create democracy teyali violent nga BESIGYE naye wejjusa okumwagala naye amaze okubeera expose nze njagala buli muntu yenna mukisa muntu mwagala nnyo tali violent. Because what keeps a leader in power najiremeramu kutya ekinaddirira nga avuddeko nabana abakuba mukozi bagamba tussa abantu tubakosokoddemu organize tubakoze tutya. What if we are not in power? Embeera embi teyogerwako mwa Tamale. When? I'm telling you when. Nti after Muhozi has taken the army has taken over banavadde balyamu sente inganga zibadde zibbamu inganga zitulekanira inganga zitulekanira inganga zitulekanira inganga. Yes. Bantu oli mukulembeze wa kibiina for time presidential candidate mukulembeze wa kikasakola ebyobusiru werolabye yakaddoko mu kooti akabagezi n'abasiru oba akabagaga n'abaavu muba gye bamuteeka ku doko omutamivu gy'aba okwogererako. You are equal before the law. Mubaje. Mufti. Omutabi wano Catherine kusasira. Kulowooza ngabo. You have made a vote of confidence in your university degrees. In your university. Babuuza kati abo basomera ki. Duka tobegatta munedda duka budu. Kimbia. Oddamu bannabo. Singa nze nabigenda mu ebyo. Ekisooka okufa. Omanyi nti omuntu ava mu Kampala eno ne bamugamba nti genda obeere oba health office oba ani nenvunza nezimulumirayo ayina okufaanana bano bukyama nayinza oga nti ono degrees ebbiri omusajja wa masters omusajja n'akonkona bw'ati n'omulaga omuntu. I thought it was your friend Buchaman's office. Duka. Wadduka. Museveni sigala ng'omukole naye nga takutadde wadduka otya gwe. Nadduka. Wakola byeyo. Duka. Nze nkalabanga kasimu. Balaba kooti. Embwa gitwale okuuma omusiri gw'entula. Ne kapa ebyakulira ku nnyama. Balaba kooti ng'ofubutuka. Mbandi awo nga temuhooza mpaliweti nze nga ndi waggulu wa minzaani. Kibala muhoozi mwagala nnyo. Yanziziramu political dignity. Kirautu. Jeno muhoozi. Era nkompe yalinga eddobo lya muhoozi. Ng'erya Jesus be lyajja Lazarus mu kabbuli. Yes, nali mu kabbuli. Ewaffe ne weeyanjula. Nti yali advisor. Wakiroga nti nze chifu toilet officer mu State House. Obu advisor ewaffe bwafa. Sindana kukyogera. Semakula bamugulyako n'eggaali ng'alyanguuli advisor wa Museveni. Bali eyo mu byalo enfuusa z'abaluma dda bambala lugabire. Nga advisor?
balinga 200 eddoboozi lya muhoozi oligerageranya ku lyani Yesu ng'asukisa Jesus mu kabisa Yesu Katonda yanzijayo kati where do you work nawe oddamu n'oyimba n'olaba ngati wanzija ku jirikiti muhoozi omuyimbira otya muhoozi anamwanganga anafawa uyo anamwanganga anafawa generali yakumba anamwanganga anafawa hey uyo musongeko muvumeko mukwateko musongeko uyo mulabe wakumba mulabe anamwanganga anafawa anamwanganga anafawa anamwanganga anafawa Goyimba we kate wali bayimba kolasi. Linda nzikube kwa kati nze mbanzira muki. Nze mbanzira muki obo yimba. Anavawa. Okay katulabe. Leka tukole. Anava. Madden Dr. Besige enchayo nako lwaleero kusanyuka TV. Besige naga nti betegefu. Buli agale enchuka. Kigwa leero tekyagwa Besige tabika. Kigwa leero. Mwabaye masakame ja kumulaba yeyadukira mu Gomesi. Besige tayogera mbandu. Kyagana okugwa. Chiringa chapa munyuma ekyalemera munnafe egundi ekyapa munyuma nga kiri munyuma kyalemera munyuma eya mayega no bakita chapa mungalo chapa munyuma atete kyalema ekyo mungalo kiriwa kiri kyali munyuma moche munyuma kyalemeramu noyo bwayogera oyo yaga agenda luno oyo yagwamu talaba mwezi ne basibulu kukoyo besi for time presidential candidate for time inofunachi Izaneruda did me tell you yagenda mu nsuko n'alwana ne mwami Museveni mu nsuko emeseke mairo there is no quarter goal oba half goal no nebo kuba kumutite eba miss kanje kangobolere Museveni mukulya akatogo ngotunulide history ye Museveni yali anya akatogo Museveni fought this Cecilia Ogwanga ndi Samugera laya Cecilia Ogwal mwalimu Mengo Duncan Kafere Robert Sebunya musajja Robert Sebunya yayimiranga n'abaleyo peroration yali abaganda no you know but sekundi batani ko sibaba mutawananyi Robert Sebunya baba meeting sijibera ye nabanga musajja wa NRM kinabanga vuma Museveni nagende egindi yagende embalala era mu bunanfusi lale yamanya Semuge Museveni waye ne baddamu oyi mbadde ntesinga toddamu nidde yali Museveni lale ya Semuge omusajja Robert Sebunya ho balifuna omwana amufaanana ajja kufa mangu kyobola wange mutembe Museveni oye ate nga ali mu lale ya Semugerere yes kuchokoza kakati nkugaye nti Museveni yakuba Mengo Madaka Likafero. The Uganda Chiko fell short of declaring a Semugerere as their candidate. Catholic Church never yoko Semugerere. Kanali yagamba. Mbuli abagamba nti kizibu tufunye omukatoliki ate ekyo kibi bweza wamala. Ono so Katikkiro Semugerere naga keza lake ekomberera. Museveni yabakuba olukuba mu 96. Ali akatogo Museveni yalemera mu nseko. UFM FEDEM Rescue Front ya Moses Sali funa for my Uganda army yabakuba Murundi kumuna abaja mu Kampala anyumirwa nyaka togo. They seem to be more serious this time around era kusaside bajuvuna sawa na sekoko kana agenda okugwanga kayongo engeri gyo wana geno muhozi engeri gyo wana mugeno muhozi bana baba wa sente bawera nkubulire bana baba wa sente bagamba Museveni yasigaleko basigalenga basadda kantu baba sokola iyo group yababesi so best yagala Museveni asigalenga president gwalwanyisiza kuva mu 98 wembudde waliwo abasajja abayina ebisirani nti gundi omusajja wadde yalwanyisa Sengofulo mu 1971 wonna bafuze Semugerere tafuze aliko esirani lye ne Besigye okujja omushiza mu kitoke kya Gonja naye ayina esirani lye olaba Besigye yagenda mu America era abakyali mu America ne bakuba Twin Towers n'akomawo olaba mukazi we yagenda n'ategeera nti ono awedde musiri beerako facility n'adduka. These are open indicators. You know Uganda kati ine electoral college kamba bolire mu honestly nze ntule wange nembala ebintu byamu. Uganda ina electoral college mwe mwasigala kuba wa sente banambozi ne baleka nani bakoyitibirize mwe mwasigala awo
kulya sente omuganda alimu empeke nsigaddewo obwomu omuganda oyo n'empeke nsigaddewo obwogo asigaddewo bwomu gwalina empeke omuganda oyo n'empeke atalya sente abasigadde bonna balina empeke bayina luddawo wali wayogera ku Uganda trade abaganda tebabatta olina Katikkiro oyo the western part of Uganda, these people are highly educated. They have educated their children. They have seen wealth. They have been in power for a long time. You do two things if you are intelligent. But you couldn't remember power. What you about the incentives? Kasoleta ali hosero ngaba beshi ngabe fundikira. Tushita graduate socialization in political science. Okay. How would you help a group which has been in power for a long time to surrender power wearing it? Olaba koni yava muki. Inti Uganda ebatetewa abantu graduate socialization. Baba choli badduka bonna baba lango badduka bonna baba chibadduka bonna. Again mulituka ku masanganzira. Atuyisa. Wali bajo ni Uganda. Bagenda bagaleta ko Luganda je kali. Okay. Katikkiro mayengo mu Kabaka bwa Mutembe. Yayina ababizinga babba. Waliwo minisita bamuyita kiwakutte mabeere ga mukazi. Ho waliyo makambuzi. Ye makambuzi. Waliyo mpangulula. Mfije Mutembe yayina abasajja. Osi teyali munnamateeka. Mutembe yayina abasajja. Mpangulula. Kiwakutte mabeere ga mukazi ne bwakadde bategagwa. Muzimpe. Kiwakutte. Ngali mu byattaka. Makambuzi. Mpangulula. Bali basajja mukabo. Katikkiro nga ye mayengo. Nebaako bayina ekibiina ky'ababizi. Katikkiro mayengo mu Bwakabaka bwa Mutembe. Ababizi nga bakeera kufula ne babatuuma ababizi. Kyewakutte mabeere ga mukazi mujje kuzimpa. Mutembe akyaliyo. Abantu mu ttaka. Mutembe. Abantu mu ttaka kyewakutte. Mpangulula nga naye waali. Makambuzi. Nga bakwatako engalo. Ne Katikkiro mayengo. Nga balina kampuni yabagiyita buli lunaku bubbi. BLB. Buli lunaku bubbi. Ne BLB nze manyi kirala. Kiki? Kyogere. BLB. Ekyo kitegeeza. Nze manyi BLB. Anti kitegeeza. BLB. BL then B. Kiba tekirebe bwe kityo. Kiri mu short form. Buli lunaku bubbi. BLB. Kampuni yabagiyitanga buli lunaku bubbi ng'eyina ababizi. Yulina ababizi nga ababizi bali wansi wa kyewakutte mabeere ga mukazi. Kyewakutte mabeere ga mukazi ne bagakadde bategagwa mujja kuzimpa. Ab'ebibanja mujja kuzimpa. Mutembe yayina abasajja. Ho. Manya ki kyewakutte? Wana akatabo kakano. Abagoberera enteekateeka eno yonna. Message gintere ku 07560M2505. Mwami Tamale wefuge nsobola osoma message. Wefuge nsome message z'abantu wano nga sinakudda mu katabo. Kakano Mwami Tamale tusoma akatabo ku Radio 4 ne Radio 7. Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole Namatov ne Yowana Mirundi gwenina. By the time you unite kiringo gamba njolede you were pregnant abala bonna bafunye embuto ne mufune somero eri batwala mwenna libagana. Kakati these people originally they get money from Museveni. Njagala okubuuza Bobweni yajja atya omusango ono gondi agwarua owinye ddolo asikalenga kanti petition tevaawo. Guno gwa nga tuvudde mu kalulu. Yes. Ani yasasuli abannuupu additional money nga bali ku nomination. Ani Government. Mwami Tamale I want to tell you ekibiina kyali ky'NRM. Bano baali bagala kukola NRM B nga Museveni bw'abayita tebagendayo naye nga baaba Nambuzi Luzunga ne Sseggona baali bagala kuwambamu n'abakuba n'abajjawo oba Luzunga ate bafunyemu siri Luzunga. Era nze omuntu ajja nga ngutwalibwa Museveni ngenyinza okukuba engumi kati amanyone nga kujjamu. Doesn't he know that I exist? I worked with him 14 years. Oli wajja nti agala kutwala wa muntu ngizo okuba ennyondo mu mutwe. Agala akutwala wa president. Ati ntya. Akuyambeko. Kuki enyambe ki? Nabera naye emyaka 14 bango banga mubbi wankoko. Ate kati anafuna evaluation yenda. Kati bali mukusa. Ebyannema byannema. Wali wangambira nkusaasire nti Tamale akyali okujiri kiti ajja kujjeyo ba.
kuchi mukyala ali Masindi muhozi yanzijeyo ali Masindi omukyala muhozi yanzijeyo agambe yagala kuyambako batamanyi valu ya mbuzi n'ogisiba ettaka noga nti embuzi yange eri ettaka kalayi bizi ono ayagala yes mukyala ayagala mubeere mwenna mubeere mwenna ku jirikiti anzi jirikiti muhozi yanzijeyo nali sigenze nayo nze na political value fe tuli basajja abaasoma nkugambye ntulina kye tuyita slow killing jobs baba tebakwagala ayagala kuwonya nnaku baagala ofiireyo ono omukyala ayagala kuwonya nnaku nina abakazi basatu ngombulira abakazi ku 0 bamuvuga steering kono Chikumi Musatu tonyeza usatu Radio 4 ensunsuzi ne chikumi ka tonyeza msambu Radio 4 ne Museveni chafudde okay kakati abo tebayina nsonga yonna okay tebayina nti Museveni tebayina nsonga ya muzinzi tibamuwangudde n'alemerako okay Museveni abakubya nkaaga nsanvu nga kitegeeza ne bagatta obululu bwabwe tebafunamu okay kakati okujjako nga batudde wansi ne babuuza ekitu ekituwanguza ekibawanguza batwogera ku nsonga z'abantu nga bwe nkugambye nti akatambi akakwatako ku sokologaniza abantu kabaddeko 2.5 kayingidde obusatu kano katuuse mu biliyoni 2 n'ekitundu. What does it mean? It means the people concerned about their life in hospitals which are not avoided. Abalenzi babiri ne balemera kukusokolinda ne Museveni n'abatunuulira nga kano nako nakaleko mu ministry